ekiriwo Honorable Simeo Nsubuga kyemmanyi obuzibu bwe yafuna yayina endowooza nti nno mu Kiganda Town Council oba mu Kiganda mwasuubira okujja obuwanguzi obusobola omutwala mu Paalamenti ng'alina endowooza esuubira nti nnyinza okumuyambako okulaba nga awangulira ddala waggulu nnyo okusinziira ku bigambo bye yali asinga okwagala mumukolere naddala nga ye omuntu naye nga nze Sonko nali siina ndowooza ye wakusinagula ndowooza ye nga sigisuubira najjibula bye yali ayagala mukolere mu kalulu oba oliawo essaawa y'olwaleero kyova olaba embeera gye ndimu kati yenfukidde enzibu olw'ensonga bye yali ayagala nagaana okubikola. Sonko, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bampita Simeo Nsubuga. Essebo bonalemo. Nfuna lipooti okuva mu constituency. Essebo. Nti otandika okubira abawagizi bange ne bakoordinator bange. Essebo. Nti muwumuza abaagala. Essebo. Naye nkusaba busayi muganda wange. Essebo bonalemo. Okyayina abaana bato oyina famire. Essebo. Bw'oba oyagala obulamu n'esonyiwa kiri nze nkugambye byange tebiriko nti natumye. Essebo. Sonko oba oyagala okubeera omulamu. Essebo bonalemo. N'okukuza abaana bo. Essebo. Uva ku muntu gwe bayita Simeo Nsubuga. Tugamba nti sikugambye bino babiyita kufa na kuwona. Essebo bonalemo. Nkubulidde emisana ng'enseeraba. Owulira? Essebo bonalemo. Now this came to the attention of the IGP, and today he has instructed the Director CID to open up a general inquiry file surrounding this viral video which was attributed to the Honorable Simeo Nsubuga. So there's a file that has already been opened at CID headquarters where the audio allegedly, the person behind the audio allegedly is heard issuing threats to life to one called Sonko, whom he claims was intimidating his voters and supporters in Kasanda. He issued warning threats against his life, his children and family, and further indicated that matters to do with politics are matters of life and death. So these are very serious threats to life, not only to the person of Sonko, but also to the family, including children. So we want even to use this opportunity to urge all members of the public to stop misusing their cyberspace. Kati eyo NRM Honorable Simeo Nsubuga abali mu parliament abonoonye ekintu. Era nsaba Honorable Simeo Nsubuga NRM gyawagira ye temuwagira kubanga agiyalira n'agyebikka naffe natukubiriza nti tulonde NRM ne NRM abanagironda bagenda kugisanga luddawa. I remain in NRM, I'm a leader of NRM, I'm NRM. All together, but I know what the enemy